Mukama waffe yeebazibwe nnyo ab'emikwano abaagalwa abalungi. Nzize kwanukula kibuuzo n'eŋŋambo ezibungeesebwa baganda baffe abasiraamu ze bagamba nti abakristaayo mukyawa Muhammadi, temwagala kwogera birungi byakoze, mumuvumirira buli kiseera. Naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, ffe ng'abakristaayo tetulina mpalana yonna na Muhammadi olw'ensonga teriiyo kipya kye yakola bannabbi abaasooka kye bataakola. Kati tewali kisobola kumuwalanya kubanga talinaayo kipya kyonna. Ekyokulabirako, abaasooka bonna, Eriya, Musa yawula ennyanja, abaana ba Isirayiri ne bayitamu, Muhammadi teyasobola kikola. Musa yakuba omuggo ku lwazi ne luvaamu amazzi, abaana ba Isirayiri ne banywa. Musa yasaba Katonda n'assanga emmaanu n'atuusa n'okussa ennyama, abaana ba Isirayiri ne balya. Ekyo nammwe mukimanyi. Mukama waffe Yesu Kristo yazuukiza abafu n'atuuka n'okuzuukiza Laazaalo eyali amaze ennaku 4 mu 5. Ekyewuunyisa kye kino nti Yesu yennyini naye bwe yafa yazuukira mu bafu. Muhammadi bwe yafa teyazuukira. Kati tetusobola kuwalana muntu ataasobola kuzuukira. Tetulina nsonga emutuwalanya, tetulina nsonga lwaki twandimuwalanye, kubanga talinaayo kintu kyonna kye yakola kyawukana n'abantu. Yalwala ng'abantu abalala bonna bwe balwala, yafa ng'abantu bonna bwe bafa, baamuloga nga bwe bayinza okuloga omuntu yenna ali eyo wansi ekyebongotoko. Tewali kipya kye yabeera nakyo, yayita mu mbeera ng'abantu bonna bwe bayitamu. Kati nsonga ki eyandiwalanyiza omukristaayo awalane Muhammadi? Teriiwo. Naye okuggyako nga mugamba nti abaawandiika ebitabo bino be baamuwalana, kubanga ŋŋenda kusomera ebigambo bye baamwogerako nga naawe kennyini bw'obiwulira owulira ng'empalana oba ng'okumutyoboola oba okumuvuma. Ekyenjawulo we kiri nti ffe bwe tubisoma ate munyiigira ffe ekifo ky'okunyiigira abo abaabiwandiika. Nsoma mu hadiisi eyitibwa ebyafaayo by'abannabbi. Yiino hadiisi nedda eyitibwa Riyaz Swalihina. Nsoma mu hadiisi gye bayita Riyaz Swalihina, ekitegeeza ennimiro z'abalongoofu. Nsoma ku peegi ya 146, hadiisi namba ya 472. Hadiisi namba 472. Wandiika bulungi owulire. Egamba bweti: Aisha radhiyallahu anhu yagamba nti mutume wa Allah sallallahu alaihi wasallama yafa nga mu nju yange temuli kantu konna kaliibwa akaalina omugaso okuggyako ebitundu by'eŋŋano ebyali mu kabada yange bye nalyangako okutuusa lwe namala ebbanga. Owulidde? Kati nsaba kubuuza, ebigambo ebyo bye mwawandiika ku mutume gwe muyita owa Katonda bigasa ki? Mwali mugenderera ki? Okuggyako okutugamba nti mwe mwennyini mwali mumutyoboola, ate bwe tubisoma ne muga nti abakristaayo bawalana nnabbi. Ffe tusoma bisome bassebo ne bannyabo, mwe mwabiwandiika, ate era ebitabo bino mwe mubituguza. Kaakati nowuliriza hadiisi endala, wuliriza hadiisi endala bwegamba, era nkyali mu Riyaz Swalihina. Egamba bweti, hadiisi namba ya 498. Hadiisi namba ya 498 egamba bweti, Saadi bin Abi Wakas radhiyallahu anhu yagamba nti nze Muwarabu eyasooka okukasuka akasaale mu kkubo lya Allah, era ddala twalwanira wamu ne mutume wa Allah nga tetulina na mmere okuggyako amakoola g'emiti egigumiza egyo egya samula, okutuusa omukuffe twali ebikoola by'emiti, okutuusa omukuffe lwe yafuluma obukiringi ng'obw'embuzi. Kati nsaba kubuuza, ebigambo ebyo mwabiwandiika nga biwaana oba nga bityoboola? Mwali mugezaako kutulaga ki? Nti nabbi ye yatongoza amayirungi nandiki?
Bassebo ne bannyabo, ffe tetuyina lutalo lwonna na Muhammadi, kubanga Muhammadi yali muntu ng'abantu abalala, eyalwala ng'abalala bwe balwala, eyafa ng'abantu abalala bwe bafa, ataazuukira nga bajjajjaffe bonna bwe bataazuukira. Bassebo ne bannyabo, tetuyina mpalana yonna. Kino kyokka kye tuyinza okubategeeza. Ffe tetumukkiriza nga nnabbi, kubanga tayina kipya kye yaleeta. Mukama waffe Bayibuli emwogerako mu kitabo kya Yokaana essuula esooka olunywa olw'17 neega nti amateeka g'ab'okuwa Musa okutuuka ku bannabbi, Yesu Kristo n'ajja n'ekisa. Yesu yasiiringa n'afundikira, tewakyaliyo nnabbi ajja okuggyako nga Yesu yamutumye. N'olwekyo bwe mba mwagala tukkirize Muhammadi, mutugambe kimu nti Yesu ye yamutuma, ate bw'aba ye yamutuma alina kusomesa Yesu ye yasomesa. Nze mbaweera amagezi, mukkirize Kristo Yesu omwana wa Katonda, musobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Tetuyina mpalana yonna. Qur'ani yejjudde ebivumo nga Allah avuma Muhammadi. Baatuuka n'okumuga nti gwe Muhammadi toyina njawulo n'abantu balala bonna, era ne bamuga nti ogenda kufa ng'abalala bonna bwe bafa. Naye yeebazibwe Yesu Kristo, kubanga ye bwe yali ayogera n'abayigirizwa be yabawa essuubi eddamu n'abagamba nti nze bulamu n'okuzuukira. Wulira ebigambo ebyo, nze bulamu n'okuzuukira. Omuntu yenna bw'anzikiriza newankubadde ng'afudde agenda kubeera mulamu. Ebyo ebigambo bya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa, mbaagaliza obulungi bwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetulina mpalana, wabula twagala mutegeere amazima ag'ekigambo kya Katonda nga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu.